Essaala ey'okusabira emirimu gyaffe gigende bulungi mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, gwe yakola byonna nga birungi, omuntu n'omutonda mu kifaananyi kyo, n'omuwa omukisa akole akulaakulanye ensi eno gye wamukwasa emuyambe. Tukutendereza, tukugulumiza era tukwebaza olw'okutwagala obwenkanidde awo. Tukwegayiridde tuwe omukisa gwo ogw'enjawulo gutubeereko ne mu mirimu gyaffe. Abategana nga tukola tufune essanyu nga tukungula amakula g'entuuyo zaffe. Twongere obuyiiya, obunyiikivu, obugumiikiriza, okwagala n'obwesimbu mu buweereza bwaffe. Tuyambe tukolerere ekitiibwa kyo nga twekulaakulanya era nga tuyamba bannaffe. Tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yozefu omutuukirivu, omukuumi w'amaka ga Katonda, otusabire. Yozefu omutuukirivu, omukozi w'emirimu, otusabire. Yozefu omutuukirivu, omuwolereza w'abakozi, otusabire. Mu linnya lya Patri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Amiina.